ofuna omukyala anakwagala bwe tukola ssente ozimba ennyumba n'ogamba eyo ennyumba mukazi ki gwe naagiteekamu n'agigaana n'ogula emmotoka ey'ebbeeyi mukazi ki gwe nantuuza omwo n'agaana naye ono ye n'atakulabawo n'agamba twala eri obusente bwo bannange omusajja lwasa ayinza okuba gwako eddalwawo mumpulirize mujja kubeera awo mujjukire ebya MC-CATC nze nasooka nenvaayo ne mbagamba MC-CATC yeetaaga lihabu musitule mumundeetere wano muwedduwa oba mumutwale mu lihabu mwagaana mwafuunikira mumusooseza mu lihabu okiraba kati ne Lwasa nabagamba mundeetere wano muteekeko edduwa musajja jjabba gwako eddalu nze kyaliko nkimanyi ndi musajja omugagga alinamu akasente ekikutuukako ng'omuntu obusente bwo tabulabyewo kati osobola okwesanga ne Nampijja yagenda na musajja muvuzi wa booda yamukwata obulungi ebyo tabimanyi ekyo bwakimanyi eno Lwasa asobola okugwa eddalu naye abakazi tugumira bingi kozi ndi mukazi musajja abakazi mugumira bingi bannange akantu nga bakogeddeko ng'otuntu nga tutono nnyo anti era abasajja abanene bwe babeera era gwe kyokigenderere nga kakati nze Seekawoma nabagambye mu interview yange eri endala nti nze njagala nnyo abakyala abatono kubanga nze mbimanyi ndi musajja alaye ku bakazi ab'enjawulo abanene n'abatono mukazi bw'abeera munene ate eri egundi weeveera kati bw'aba mutono ate n'agenda akola olusozi bw'ati ate ebyo bize Seekawoma byenjagala kati n'abasajja bwe babeera ye mugagga waffe Lwasa buli lwayingiwala bw'ati olubuto ne lugejja bwe luti eri lulibena kyerusika eno n'agejja bw'ati ng'eri musajja mukulu yeeveera kati bambi musajja wattu Lwasa omwana yakayisa akagolo simanyi ka tusipisi simanyi kagalo kannasu oyinza n'okwesanga nga bambi ne Nampijja ebyo ebyamutwala manya oyinza n'okwesanga nga bambi ne Nabatanzi ebyo bye byamutwala ate kakati akakantu kazaala era Lwasa yali badde akyekenga n'omukyala gwalina tomanya naye munnange oyinza okwesanga nga akantu ako nawe katunulira amaanyi ne gakuggwamu kati goveewo okumuwa omwana ng'akantu alina bwe kati ekitiibwa kisigalawo eky'obugagga mugagga Lwasa abeera ng'era asigala ekitiibwa mugagga Lwasa naye ng'afaanana nga bw'onooyo y'ente manya bw'onooyo y'ennyama notta ente ate n'olyako akabumba bwe kati kakati asigala mugagga Lwasa naye ku bakyala abalala atali ani Diana era mugagga Lwasa asigala mugagga Lwasa afuna abakyala abalala n'ayisaamu engalo n'avulubira omwo bw'atyo naye nga ye Diana amanyi nti ebyo bankoyeza bwereeteri Enjo omuwa kalowoozo ki gw'alina omukazi omuto omupya Enjo nkuwa akalowoozo munnange sooka omala okukuŋŋaanya ssente oluvannyuma weeyo neewali essanyu eno abasajja abalina essanyu oba abasobola obbawa essanyu gyetuli bafaanana nga nze baba baakula bubi mu ntunula mu njogera mu ndaba ne mu sayizi nga bafaanana nga nze naye nga tulina kye mwetaaga kati erijjayo ssente omugole bwekinaamala okuwera weeyo nene tukuwa essanyu nawe ofe ng'osanyuse nekyeyuma tukumanyi nnyo nga omuntu ayagala ebirungi dayana nga tomwetukiranga nga tokuteekangayo liiso lye tosobola ki owange Diana nali mwepikidde nga mpulira mwagala nnyo naye akimanyi naye ebiseera ebyo ng'akyaguluba ne Lwasa ate nga Lwasa mukwano lwange nengamba kansooke nnindeko naye kati bwe naamala okukakasa nti ddala Lwasa kakkanye nze ng'empapula ndeeta ewa Diana naye olwaleero gundi ono Lwasa bw'anaamanya nti ate mukwano gwange mugagga munnange Seekawoma lwe yatadde empapula ewa Diana kati Seekawoma lwe yapepeya ne Diana Lwasa ayinza okunywa obutwa kansooke nnindeko amala okutereera tusawa muwa ddagala oba tolina gwomusindikirako nogaba muganda wange mugagga munnange genda bakwasa mugagga munnange nsooka kumwetaaga ne muyita kubanga edduwa nzirina ezikola ku buli kimu mugagga munnange Lwasa nga tebannakutwala walala nkusaba jangu nsooke nkuteekeko edduwa ate nkuwe ne kansolingi bino biraabu simanyi birihabu tojja byetaaga ng'omaze okuntuula mu maaso otuntu ne tugejja amagezi ngalina ngenda kumulagira mbimanyi ngenda kumulagira asala omubiri nze mmanyi nti bw'oba osala eno omubiri ayina kyagenda okukola nyina physical zengeno mugagoloza lwaki nze sigejja siinamu omutwalo gwenzikiriza gejja bwe nti naye lwaki sigejja kakati omugagga munnange Lwasa jangu ntuule mu maaso nkuwa amagezi bwe babikola newankubadde oyimbulukuse bw'otyo ojja kkogga osigale ng'oli kasajja katono nga toolina ssente zo
nga n'ekyuma olina yingini n'ebirala ngo bikwasaganya bulungi nga te ne sente z'olina.